Bad Black atutte omwana we ku DNA kwossa n'omwagalwa we Slim Daddy. NN News Park Channel webale kuba nti nate ogyekumideko mangi genkuletedde akkiriza mbeerenga nga ku oluvannyuma lwa mutima munnange okulemerako n'alyoka agamba nti no omwana Bad Black gw'alina munnange akakasiza ddala nti no omwana we kaakati Bad Black kyakoze munnange bagenze ku musaayi. Hey! Omwana omuto yakazaalibwa munnange abamututte ku musaayi kwossa ne Slim Daddy ababeere nga ate bakakasiza ddala obanga munnange ebyogerwa bituufu oba nedda. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Enkya ya leero tukedde ne tugenda ku MBN laboratory wali Nakasero batuggyeko DNA. Tata w'omwana n'omwana nze nkuze kutuuka wano sirabangako musajja yeekaliza mukazi gwateebakangako wuyo bba wange bambi nga bali mumuggyako musaayi. Kino tukikoze olw'omwana waffe reputation kubanga okuwa mutima emmana nkiddamu njiwa embizzi. Nze mbadde simanyi nti abasajja akeera ku makya n'akwesibako naye wuyo bba wange bambi mumumanyi musajja akwata mpola talina tabbu na muntu nga bamuggyako omusaayi guugwo bamufumise bamuggyeko omusaayi. Teri mbwa egenda kubba mwana wa bba wange nze mbalayirira ngenda fiiririra ono omusajja ngenda kukola buli kimu n'omusajja okumusanyusa wuyo omwana waffe naye nga bamufumita. Naye nkulayirira nti buli musaayi gw'omwana wange ogutonnya ogenda gusasula na musaayi. Buli kizibu ky'onoofuna ojjukiranga nti yenze. Zizo sampo z'omusaayi kaako kataata bakasibye plasita. Zizo sampo DNA tukoze ya musaayi. Nsasudde akakadde kamu mu emitwalo 14. Omugagga tabanga munaku wuuyo omwana waffe. Awo nno yenze posti eddako nja kubamba leetera. Wetweyongerayo munnange tugenzeko ewa Pastor Abugembe avuddeyo n'asabira Pastor Bujingo ku nsonga z'abaana be. Yamuwadde essala n'alyoka agamba nti akikakasiza ddala nti omutima gw'abaana gumuluma era essala z'amuwadde essaawa yonna abaana bajja kubeera nga bamunoonya. Ayi Mukama tusabira ne muzeeyi kubanga omutima gumulumira abaana. Tusabye Mukama nkimanyi obusungu bungi kubanga you can't joke with that pain they went through. Naye ono ye taata nsaba Katonda ababeere atandika obbakkakkanya mpola mpola musonyiwe kitammwe. Si kyangu sigambye nti nyooma obulumi bwammwe ne disappointment ebyo mwayitamu naye Kristo baamuyisamu emisi ku musalaba amisumaali n'asonyiwa kubanga omutima gwa kitammwe gumuluma. Tukisabidde busabizi nammwe mutuuleko nga bwe ndoota nga lumu Pastor Bujingo atudde ne bapasita Kayanja bapasita Ssenyonga babishop Kiganda nga batudde wamu bapasita Serwadda saba n'olunaku lumu na Pastor Bujingo ng'atudde ne family ye n'abaana be. Nakyo kibeerewo kubanga omusajja Katonda amukozesezza bingi. Ani atuukiridde? Teri atuukiridde. Kisa kya Katonda. Abangerikani bayimba nti tewali ku nsi kuno mulongoofu. Tusabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama yampa omukisa ne mmanya Pastor Bujingo off stage. Era nze bwe nzija gyali nzijira off stage kuba muntu mulungi nnyo. Simanyi ki ekimutuukako bw'akwata omuzindala n'ayisa mu bantu eggaali awo naye off stage very different. I speak on air. Waliyo abantu abamu nga bw'omusemberera omukyawo naye Pastor Bujingo bw'omusemberera kulowooza omwagala. Ate simanyi lwaki somehow tuli ba neighbor mu byonna. Tusula ku kyalo kumpi kimu tweyisa naye yavuga bubi nnyo. Nze nyinamu empisa yalina abasirikale kakati nze bwe basiba bangi amayo basiba kakati ne kyaki tuli ba neighbors era nakwezo gyomugamba Pastor Bujingo love your neighbor as you love yourself. Bwetweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kufuna Junior kye yakoze Shalom kibadde ekikambwe mbu Shalom bino ebyokuba nti no ya proposingidde mukazi we amunanga ate Junior nga womanyi nti baakyawagana tebyamuyisiza bulungi nabyo katubeere nga atubikuwa naye oproposingira otya mu luku
tunulira nno ababaddeyo nga proposing bonna balemwa obufumbo opoproposingira oti eri mukwano gwo mukyalawo nga bonna abazze balemwa obufumbo. They are all failures. Singa gwe nalabyeyo ategeera. Bonna balemwa obufumbo bali mu wano night sitambi abamu no babawasa be bamuwerekeddeko mbwa proposing ebyembi bisekebwa baba bannangama nti nina omutima omubi yenguyina sikyekweka Junior mpala nakubbeyi rais omwaka guno nina omutima omubi iye sikyekweka n'okuloga natandise yo mama siyagala bintu ebyo byakwekweka nange kati njogera kaatu ng'omusezi ayita ku limbo nja mmulya Junior kati njogera kaatu ng'omusezi ayita ku limbo iye mpala nakati kubbeyi rais nkuwalana ne big opama ne muwalana kati mama mpalanira ddala manyira nkukunamire ate atikyengendo bakula bavubuka mmwe kubakunamira sikyayomba na muntu kuteekako live nkukunamire wano waliwo nno ne be bayise mbu boogere n'abaana mutebafuna mbuto kyokka be bazibafunisa eyo story n'aba ya lulala muba abayise mbu ale pregnancy wabula bannange Uganda eri ku bikukujju eyo story ndigibawa olulala mpakula ntalo ku bbeyi rais nasigala kuwakula ntalo kati simanyi oba Kabako Eddie Kenzo yamukoze eki naye Kabako talina bigambo birungi eri Eddie Kenzo. Ebyo byonna nze sibibanga mukwano gwange Eddie Kenzo yetaaga kukwata kusiba kugalira yatandikawo ekibiina nenga gomanyo kugenda mu Makerere omanyo okugenda Makerere ng'ate tewayitako mu secondary level waliwo abantu okugalira flagamento okweyita kyotali. Basajja Mivule wuuno avuddeyo aliko kyagamba. Waliwo ekifaananyi ekyo kiriko abantu basatu kuliko Penge Donny Chris n'ekifaananyi kya Major General Director wa Crime Intelligence Christopher Damulira. Penge yabadde ayogera ne Donny Chris ku ssimu ekyebuzibwa lwaki bibabadde boogera yabadde ayagala ensi ebiwulire ekyo nja kituukako ensonga nja gibawa eyabadde side eri eyabadde ayogeranga Donny Chris tetumanyi babadde bakozesa AI oba yabadde Donny Chris yennyini ng'agamba nti obubbi bwabadde akola ng'anyaga bannayuganda abalimba nti ayagala batwala bweru nti bizinesi eyo ey'okubba abantu ne Christopher Damulira Director wa Crime Intelligence abadde abimanyiiko era y'ensonga lwaki yamuwa n'abasirikale ababadde bamukuuma. Kakati ffe abakugu mu kunoonyereza kubanga nze ebyo bye nasoma nga munnamawulire investigative journalist ekyo sitegana kusimbula bigere nti ngenda kunoonyereza kifu bwe fufululu namba emu nayogeddeko ne Christopher Damulira nangamba nti yali tawuliranga na kulinnya lye bayita Donny Chris yasose kuliwulira nga omwogezi wa poliisi ng'ayogera ku Donny Chris nti yabba abantu. Christopher Damulira nangamba nti tayogerangako na Donny Chris. Afande Damulira n'agamba nti tamanyi na bwafaanana amulaba mu bifaananyi n'agamba nti tebasinkananganako asose kuulya kye bayita Donny Chris ne feesi ye nga Donny Chris amaze kubba abantu. Kati mu video Donny Chris awulikika ng'agamba nti era y'ensonga lwaki Afande Damulira yamuwa abasirikale
era yensonga lwaki crime intelligence tebiriimu tenoonyereza na ku Don Chris kubanga Damulira akimanyiiko. Kaakati bwe yatuuse ku linnya lya Damulira, penge n'akola bw'ati ekigalo n'agira bw'ati ati ne Fisi n'akola ati amakulu nti baabaguze penge baamusasudde okwonoona okuttatana erinnya lya Damulira. Tewali nsonga yonna omuntu eyabbye akukubira essimu ayagala omutaase ofune w'omukweka ofune abantu abanaamuyamba okumukweka mu nsi eyo mwali n'obiteeka ku vidiyo mu kamera ensi yonna ebirabe neeno be yabbye bategeere gy'ali. N'omubuulira n'abantu abanaamuyamba n'amannya n'ogoogera. Omuntu ayagala okwekweka eyabba ne mumuteeka mu vidiyo mu kamera ensi yonna ewulire bimunyumya. Kubanga oli abadde akubira penge kumutaasa amubuulire nkola atya nga ntuuse mu nsi zino ntandikirawo okwekweka. Kakati penge amuwa obukodyo bw'alina okukozesa basobole omuteeka mu nkambi ave mu hoteeri bajja mukwata essaawa yonna bamukomyewo Uganda nga byonna bitutereddeko tubiwulira. Amutadde ku loud eddoboozi liwulikika. Kati yabadde ayagala kulaga nti ssente ze mwampadde omulimu ngukoze ndowooza muwulira mwaŋŋambye kwonoona linnya lya Damulira omulimu ngukoze bulungi. Obwedda akola bw'ati ekigalo nga batuse ku linnya lya Damulira. Awo ne mmanya nti nze nga kakensa mu kunoonyereza seetaaga kubinoonyereza nako ebyo. Bipange bupanzi bifu tebiriiyo. Tosobola kuddira muntu adduse yeekwese tanaba na kufuna butuuze tanaba na kufuna bibaluwa bipapula bimukuumira eyo gyoyagala yeekweke. Kubanga yamugambye gamba nti Museveni banoonya olw'okuba ndi ebisiyaga mbadde n'ekibiina eky'abasiyazi nga nze mbakulembera. Kakati banoonya bajja kuwa obutuuze. Tanaba na kufuna butuuze akyali mu hoteeri ng'omwanika bw'otyo. Babadde baagala kwogera ku Damulira eyabasasudde ng'ayagala boonoone erinnya lya Damulira. Era penge yakikoze bulungi kubanga obwedda agira bw'ati nga batuse ku Damulira. So mission yabadde yakwonoona Damulira. Kakati afande Damulira yagambye bw'ati nga njogera naye. Yaŋŋambye nti Don Chris bwe mba nze namuwa abasirikale ayogera amannya ag'abasirikale abo abamukuuma. Kubanga toyinza kuba n'abakuumi nga tomanyi mannya gaabwe. Basajja bakulu bati kubanga baakubulira amannya gaabwe naawe ng'omuntu ategeera obabuuza nti amannya gammwe mmwe baani abantu b'otambula nabo buli lunaku abakukuuma oyinza otya obutamanya mannya gaabwe. Afande Damulira yagambye atubuulira amannya g'abakuumi abaamuweebwa olw'okuba si baana bato kubanga abaana bato tebakuuma. Abo abantu abakulu tujja kutandikira ku abo okubuuliriza atuwa amannya gaabwe n'ennamba zaabwe kubanga buli musirikale abeera n'ennamba. Bajja tubuulira ani yabawa okukuuma Don Chris. Bwete tambudde wadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.